Akatambi akatambula ku mutimbagano akalaga Minisita Sam Mayanja ng'agezaako okuvuula Kabaka ku nsonga z'ettaka kaleetedde abantu okubeera nga boogera kino na kiri. Of course tabulayo bawagira naye era mu katambi ke kamu nga bwe twalabye nga abo bekyakutteko era ne banyiiga balabise nga munnange beekandagga bagenda nti tukola kiwano. Minisita nze gwe mpita omutume tigenda jjukira nti kati abantu bangi munnange kasitabeera n'erinnya eriraga nti Muganda era ye ajjira mu kiti ekyo ekyokubeera nti Muganda naye kale oba oli awo eyo si y'ensonga kubanga gwe bw'oyingira mu nnyumba y'omuntu tekitegeeza nti ate ogenda kuba munnange oyisa olugaayo mu nnyinimu. Minisita bye yayogedde byaviiriddeko omuntu omu okubeera nga aleeta bwino ku buzaale bwe era ng'ayogera ku kitaawe nga sinabakubulira minisita bye yayogedde nkugambye nti yabadde ayogera ku ttaka ng'agamba nti ettaka public land Kabaka aliyisanga erirye so nga ate si lirye. Ekyanyiziza ennyo Abaganda n'abantu abalala abateeka ekitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Naye okusinziira muri katambi akalala ate akali ku mutimbagano kano kaleese bwino nga batulaga nti taata wa Minisita Mayanja yajja dda mu myaka egyeyo abantu bwe bakulumukukira okuva mu mawanga nga Burundi, Rwanda n'ewalala amawanga gatwetoolodde okubeera nga bayingira Uganda era nga Buganda kikimu ku ebyo ebifo abantu gye baali beeyunira okubeera nti bagenda okubeera nga bakola obupakasi era nga bwolaba abantu bwe bagenda ewala yonna okukola obupakasi kati ne mu Buganda abantu bajja okukola obupakasi naye bwe baatuuka wano babaaniriza bulungi nnyo era bangi baakulaakulanira ddala kubanga Abaganda babalaga obwa Sseruganda. Kati munnange mu katambi kano omwami omu aleeta bwino omanyi kugamba oyinza munnange okutankuula ekikata kitegeeza ogenda asangayo lumonde oba ebiri mundu obitegeera nti ddala lumonde ono yabala oba teyabala. Kaakati munnange Minisita Mayanja atankudde asimogodde ekikata bw'atyo muganda wange mu kusoggola ebyamanga bivaayo nga batutegeeza nti kitaawe erinnya lye baali bamuyita Birebwe okusinziira ku katambi kennyina wano nti baali bamuyita Birebwe era nga musajja mulundi bamulinako bwino bwanga okusinziira ku byeboogera kirabika bamumanyidde ddala era nti yali musajja mulundi ogutali musango naye nga yajja twegamba goyinza okugaa nti yali Muganda nakabala oba Geregere kyajja atambula okuva gye yava najja mu Buganda era bw'atyo Omuganda Nakabala eyajja munnange okubeera nti nno yeekolera emirimu wano e Uganda mu Buganda okufuna ku ssente. Kakati Birebwe ono yafuna omulimu mu Buganda era munnange n'afuna ssente eza ddala kubanga bamuwa omulimu mu Bwakabaka bwa Buganda n'atuuka n'okubeera ng'agaggawala n'abaana be n'abasindika mu Amerika Sam Mayanja okubeera nga basoma era kituufu baasoma. Kakati nti Kabaka n'atuuka okuba nga amuwa ettaka ewa Bigalo era nti awo wennyini ewa Bigalo ne Sam Mayanja yazimbawo hoteelu ye ku ttaka lyagamba nti Kabaka talinaako buyinza naye yakwata n'agabirako taata waabe Birebwe era abantu bwe basinzira okubeera nga bagamba nti lwaki Minisita Sam Mayanja tasooka kuzaayo ttaka eryo eryamuweebwa Obwakabaka bwa Buganda eryabibwa kitaabwe Obwakabaka bwa Buganda n'asooka n'alizaayo kati awo n'ayanja ensonga ze mu bulambulukufu kubanga kitegeeza nti omuntu bw'akuwa ekintu ekitali kiki
kiba kitegeeza nti naawe oba oli mubbi. Kakati era tebamuwa ettaka eddala e Bukamula nti eno Kabaka yamuwa yiika 250, naye kakati Sam Mayanja yayongera n'agula n'ayongerezaako kati ziri yiika 400 okusinziira ku katambi abamanyi ebikwata ku Sam Mayanja. Naye ng'ekikulu kya byonna nti Kabaka yawa taata wa Sam Mayanja ayitibwa Birebwe, omusajja omulundi eyakolanga ebirimu mu Bwakabaka bwa Buganda, ne bamusiima nnyo ne bamuwa ettaka ewa Bigalo. Sam Mayanja kwe yazimba ne hotel era ne bamuwa ettaka eddala e Bukamula yiika 250. Kakati ng'abantu bagamba nti bwe kiba nti oli akuwadde ekintu ekitali kiki oba singa bakusanga n'ekintu ekibbe naye bakukwata ne bakutwala ne bakusiba, kitegeeza nti bwe kiba nti ddala taata wa Sam Mayanja Birebwe yafuna ettaka nga lyamuweebwa Kabaka, kiba kitegeeza nti babeera balina okubeera nga balizaayo. Kugamba ziba zifaanakanako nga bulaba ssente za mpuuga 5 tiyalina bizaayo buzza ti bannange ssente zammwe ziizo. Kale munnange bino byonna byatandise bitya? Nkugambye tikabadde katambi akatambula ku mutimbagano, era kano kaleese munnange abantu okubeera nti bayimusa ebisige nga bagamba nti Minisita Sam Mayanja ayise bwe yandikomye, naye munnange bino byonna nga bw'obiwulira nti ono Sam Mayanja yagalagaana, kubanze mugoberera nnyo mu mawulire byayogera byonna, naye nga yagalagaana ono mutume genda okubaawo, kubanga jjukira nti bayagala okujja mu Maryland, genda okubaawo. Kakati munnange incident eno wabaddewo omukolo era kwabaddeko abantu bangi nnyo Mayanja bw'atyo nga kagwa ensonyi n'atandika okubeera ng'alumbagana Kabaka Muwenda Mutebi ng'agamba nti agezaako okubeera ng'atwala public land era nga lino alitwala nti lirye. Kati mu katambi kano Mayanja awulikika ng'agamba nti ago ge mazima, mikwano gyange ge mazima, bwe muba temwagala kuwulira mazima ago ge mazima. Yabadde munnange ayogerako eri abantu ba Kabaka, era abantu balanze okubeera nga beekyanga nga bagamba tutambule tugende tumuviire, tetwagala kuwuliriza ebyo. Kiki avoola Kabaka nga tuwulira? Naye kino ku mutimbagano n'ewalala yonna muganda wange ku TV stations, ku media houses zonna balanze okubeera nga bakyogerako nti weesanga nti abantu oba oli awo tebayawula Bwakabaka na Kabaka Muwenda Mutebi oba na Mengo oba n'abantu ba bulijjo. Ekyo kyenjudde bayinza okuba tebakyawula abantu abasinga obungi, kubanga omutomi yagambye nti Kabaka muntu ali nomu maani ng'abantu abalala bonna. So omulala n'atuuka okubeera ng'agamba nti Museveni bw'abanga asobola okubanga naye ettaka agula ggule, n'abantu abalala bonna ettaka bagula ggule, kati Kabaka yaani? Naye Kabaka ng'omuntu naye alina ettaka erirye nga ye omuntu ne famire ye. Kati ali n'Obwakabaka bwa Buganda era bulina ettaka eryabwo. Obwakabaka bwa Buganda bulina ettaka, waliwo kye bayita Obwakabaka ne Kabaka ng'omuntu. Katugeze nti Ronald Muwenda Mutebi alina ettaka erirye era eryo ebyapa nga biriko Ronald Muwenda Mutebi. Kati n'Obwakabaka kitegeeza bulina ettaka eryo si lya buntu nga Ronald Muwenda Mutebi. Kati ekyo kireka abantu tebakyawula okusinziira ku bintu abantu beboogera abantu abamu. Naye nga kino kyanyiiziza nnyo abantu era nga babibuuza Kabaka yakoze eki okubeera nga bamuyisaamu amaaso okutuuka ku ekyo. Naye bwe twogerako kuyisaamu amaaso n'okuwewula, bino byonna bipulaninga, kubanga ono cabinet minister era byonna byayogerako kitegeeza birina we biva. Mwaleka okubeera awo nga mufuuka kiso kya mbuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Bino byonna biba bitegeke butegesi era ng'ekigendererwa kujjawo mmwe enjogera yammwe eyo ffe ng'Abaganda. Naye nga kibi nnyo, kibi ddala okuba nti bakozesa abantu betufunyeko obwino already batubuulidde nti mutabani wa
Birebwe era naye nsuubira okuba nga akimanyi nnyo kubanga musajja muyivu ate kuba yeenoonyerezaako dda. Kati awo talina kyafiirwa. Erinnya ayambadde lyambale, erinnya ery'amayanja ayambadde lyambale, naye akimanyi bulungi nnyo nti erinnya lye ye Birebwe, Saamu Birebwe Mayanja.